weewaawo kalanda lugone ku nkanaga agasuulayo ate n'olwaleero tuzze bassebo ne banyaba watemerwa ebbamba tewabula saasaaniro ate bulijjo n'akuba kalaaca omwavu kakuba ku mmamba leero tuzze wano musse empogo n'olwalo munaatungira ku luuzi ezitali ntunge ziwubira nkyali ne mukulu wange Saava Sserunjogi ate omulungamya w'emikolo mu Buganda muno ate ng'alina obukulu musaza Kyaddondo bassebo ne banyabo sigenda kutambuza mu mwanga oluzingo mututumba kamuba babuuzeeko mu lutambi luno olulala bakadde bange abalungi bamaama bataata bannyinaze nsanyuse okubalaba obuulyawo n'okubawulizaako waawo erinnya Saava Sserunjogi muzzukulu wa Ndugwe Katende tuzze ku nsonga tuli ku buwangwa bwaffe kikulu nnyo okwagala obuwangwa kikulu nnyo simanyi bw'oyagala omuntu gw'otalabangako mazima n'olema okwagala ate bw'olabako nga muganda era tuli ku nsonga y'engabo ya Kabaka oba engabo ya Kawumpuli yeno engabo ya Kawumpuli eno musajja mukulu Kawumpuli ebuyego yesebo eno Saabayego eno manyi alina amannya mangi bamuyita Saabayego akakwata bulago kyayi kyakulya tekibula kyekisiba bisagazi bigwaya alina n'erya Serukeero oba kati musajja mukulu ono nazze kuno omusajja omuganda abamu enamba esinga obungi batya okubeera n'omusajja mukulu ono lwaki bamutya olw'okuba enkula ye anti bagenda kunonooza wanakika mu lujja kugamba ndi bwenti bagenda kugamba ndi bwenti naye simanyi bwenkweka byaffe otiirira obuwangwa bwo obutiiririra muki bassebo ne bannyabo omuntu omuganda nansangwa alina okubeera n'engabo ya Kawumpuli eno mu maka mazima eno gye nnwanirizi era ogiraba ye 24 hours ebekoze ki ebeeteze ensanafu etambula egaludde okwalinda si buti ensanafu etambula egaludde omusajja omuganda mwe mwalinga ensibuko y'okuwanga amaka ng'amaka tugayingira otyo amaka kyekintu kyolina okuwa ekitiibwa ate totukiteeka bbali teeka mu lujja wakati ye musajja omutuufu naye osanga oli nagisimba eri ku lubalama eri nokisanga ku wingi agikweka okitegeera kino kyekyaffe n'oli bw'abanga ategeera ekintu kibayita ennono bwatoo bwati nakiraba omusajja n'oyo simwetantala kirungi nnyo tusimbe ng'ebimuli ewaka naye nga byankizo ate nga byansonga buli bw'otunulako bw'oti ogamba nti ngabo ya Kawumpuli kikonge musanyusa musajja mukulu Kabaka ebintu bifaana bwe bityo bino byebyaffe butugenda bumanyi n'abazungu ate basoosoboza bulala nnyumba ate kikunyalusaazi naye nze ndi ku nnono yaffe kati gwali eyo atulaba era tugobeera atuwuliriza tegeera amakulu g'engabo ya Kabaka tegeera engabo ya Kawumpuli so tobeera bubeezi eyo n'osimba busimbi bimuli nga ogamba nsimba kunyumisa lujja fere tusimba omuganda buli kintu kyakola aba n'ensonga lwaki aba akikola kati mukulu wange alina ensonga lwaki engabo eno yagiteeka ddala mu bwenyi ate mu bwanga bategeeze nti singabo yokka bamuliseyo katono nti nekikonge wali jangu tambula naffe jangu ono ekikonge bulijjo mpulira muwulire Katonda wange ono bannange ono akola ki ono esebo era amusimba ku lubala lw'olujja kazuumingemu awo kasikemu awo bakalabe bulungi olaba kiri Maserengeta bali era naye ali wano mu lujja omusajja omuganda yenna ono ekikonge era omuntu ategeera ennono bw'alaba bw'ati n'alaba engabo ya Kawumpuli n'alaba kikonge n'alaba musajja mukulu oli kiwanuka n'avaawo awo si wano wokka tulinawo n'omusajja mukulu n'omulala wuuno aliwa musanyusa ono ebisanyusa ate nno tasimbwa nga mukalu tasimbwa nga mukalu ono ye musanyusa era woba onaamusimba wansi otekayo ne ku ssente bannange tosobola mutunulako bwoti osigaa kyekimu kituufu olwakakkalakala akati nze era ebyange biwedde n'okumukwatako mukuteko kitegeeze agenda kunsanyusa ate ne mukati yeewogomye webale nnyo
kati gwali eyo ate bino ebikolo tebisangwa sangwa n'ababimanyi batono obeera oli eyo ng'oyagala kwefunirako saava ennamba agenda kugibawa agibawe ya WhatsApp 078 6 WhatsApp ya WhatsApp oba 078 055 19 02 3 oba tomufunidde ku ezo yita kuyange ya WhatsApp eri +256 781 599 343 kanjiddemu eri +256 781 599 343 Sava Serunjoji amanyi ebintu bannange mwe oluusi mulwawo okufuna abantu bano naye ffe engeri gye tuli ntutambula nnyo ate nga bingi waliwo we tuyita twekisize akira tunamma ye nnamba y'essimu egize lwe lukoma olwo bw'obanga weetaaze bw'oba weetaaga kwebuuza ku nsonga yonna kaseba ya buwangwa gwe mutuukirire bino simanyanga nina abalongo bannemeredde okumaliriza nina abalongo bandoosa nina omuzimu gwa jjajjange gukula jangu byonna bijja kuggwa bitereera era sebo okufuna nawe bangenze bwe bigalangatana biziringitana passport neewuubyayo emyezi 5 sigiraba mu kampuni erinjira nga siyiraba nasaba visa tebagimpa kutambula n'emikukuyo mingi nga tugimanyi ennamba yeeyo gikubeko oba genda ku WhatsApp ebisigadde bijja kutambula kijja kwekola kyokka abalungi agenda emisana agaanirwa nti kamunyenko kazi ya kiro mutukirize tubasiibule olw'okuba nti nno akadde katutwalaganya ate emirembe giseguza kajangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi naye ffe tubagambye mubisimbeko omulaka temubonaabona na migugu gya nsi eno tewali nsonga lwaki obonaabona n'emigugu egy'ensi eno weebuuze kubanga obuteebuuza butambuza amazzi ekiro yita ku lukoma olwo neyange njikuwadde ne mu comment section oyinza okuteekayo teeka mu comment section ekirowoozo wena kyobuuza buuza tujja kujja tukwanukule otuuke ku Sava akuyambeko mu bintu ebiganye mwebale nnyo mwebaddala